temwegatta n'abaana n'abaga nti nafunye omusajja nnyo no cool down baba ate jajja waabwe amumanyi ate amumanyi era yagambye bagende ku DNA bakakasa ate teweetaagisa DNA eriko yemala buli kimu tayinza jajja baba amumanyi tewali mbeera yonna oba mbadde temumulaba era teyina tatabu yonna mukakkane ka DNA bwenega nti jajja tebalimba ate DNA bwe ati tajja omwana omugenzi atwala n'amulaga nti ono mutabani wange naye abasajja mulina ebintu ebyo mukola naye nga kiba kirungi nnyo omwana n'omuleeta n'omwanjulira mukyala wo nti nange ono mwana muzaalako babegako obanga nkyasoma obanga sinakufuna kuba ye mukulu sigamba nti wa wakatikati nene waba wakati omuleeta n'amanya banne ne bakulira wamu ne babeera nga babondinga omukazi nga tayagala kuwulira ebyo omukazi gw'omufuula ki kyoyagala abeere abaawa mba nakuwasa ne nkuteeka nti mu maka abadde kati gwe Shadia omwokanulira amaaso omufuula kufuula kyoyagala omuntu oba omwagala era ogenda ku byaba ayagala nga nkugamba nti Shadia enkyo oyambala hijabu ng'ebikkane mu maaso wano ng'olekawo maaso abiri okay mwami nganjambala program ya Kyankya ensonga zezo nno munange tujja kwatambula mpolampola naye ng'ojja kuyita ku ssimu 0772485993 sobola okubeera nga tutambula ffenna amawulire go gafulumidda new vision yafulumidda bukedde yafulumidda era tuba tugakuyitiramu osobola okubeera nga ogategeera bukedde bikula bukedde awo bukedde amawulire gafulumye dda era nga nkutegeeza nti opapula luno olugwawo lwa buwomi olunaku olwokubiri bukedde nno munange ata akuleetera ekyenjawulo akuleeteramu omuko gwe bayita ogwa senga senga asengeka ensonga n'azisoosowaza era n'agira genda kubanoonyaawo mubeeramu n'owessanyu akulaga by'olina okubeera ng'otambuza n'omulembe bagambye manya enjawulo wakati w'omukwano n'ennyonta oleme kugwa mu katego okitegeera omuntu ayinza okujja nakati nkwagala okukamata nga nnyonta endabikayo bweti gyasinziddemu n'afuna ennyonta naye nga si kwagala ayagala just kuyisaawo kyayisaawo amala akute akwagala mu bubi ne mu buki ate takupapira akutwala mpolampola kuba abeera mugumiikiriza nnyo nga gambe ekintu kyange nga bw'obba sente ekyo zekigasa kuba kunyumirwa sente olya kale ngeri eyo kati ye watuuka ng'ayagala abaana ate mubonyabonyanga naye yafaayo basobola kumubonyabonya era kutambulira wamu naye uyo bwomanyi abasajja abafumu mwongere ku bakyala bammwe obudde senga bw'agambye agambye okubulya abaana abalenzi kikulu nnyo mu ngeri omuko guno bukedde yagutandika era abaana abalenzi mwe bafunye mulimu muno abaagala abantu baabwe bage twagala abasajja abalina emirimu gy'obuvunanyizibwa ono agambye nti ndi mu myaka 58 nina diguri mu byobulimi nazaalako noonya omwami eyasomako alina omulimu omwetegefu okukola n'okumufumbira essimu n'agiyiwako skap omanyi abasajja bazaalawa nnyo abakazi abavaayo naga nti munnange noonya omwami tomuzaalawa abeera eyo nga teri amugambako oba nga abamugambako nga tebali serious bannange tutomera nnyo naye waba avuddeyo naga nti njagala ekintu bwe kiti ne bwe kiti I'm very sure era wabeerayo omuntu bwatyo nga naye agamba ono omuntu mutuufu gwe mbadde nnoonya musobola okukwatagana obufumbo ne butambula bulungi nga tewali mbiranye eyo nayo wali aganye ono agaye nnoonya omuwala ow'okuwasa ali wakati w'emyaka 18-27 ng'abeera iganga n'emirirano kitegezo n'omusoga mwene ngamuteefu okubeeramu naye mu maka simu n'aziwawo eyayatero n'agiwawo n'endala n'agiwawo byonna biri mu bukedde olwaleero ye Zubeida atenywa myaka 22 abeera mukono yazaalako asibuka teeso ngera yasomako anoonya omwami ayina ku ssente nga yeevuga myaka 28 ate nga atatuuka ku 35 afaayo amanyi omukwano mwala ow'etteeso n'ayiwawo ekifaananyi kye bwe bannange omwana w'emyaka gino aba yeevuze tuba tubavuga nnyo supiidi oba ku muko ogusooka bukedde agambye atya bukedde agambye gavumenti esazeewo ku DNA zetwayogeddeko ne tubabuulira byonna byasazeewo evudde mu kukebeza abaana byongedde okutabula abasajja ng'omwami gwe twabaleetedde olunaku lw'eggulo mu lugambo yadde atabuse basanze bbomu mu nsawo y'omuyizi omuyizi ono nno bannange abadde naye tamanyi kikyatwala bomu eyo amaze ennaku ng'agizanyisa nga tamanyi kikyazanyisa nga yetala nayo okukakana nga taata agizudde mu nsawo y'omwana alakanya kulaba nsawo ya mwana ng'eziwa yeebuuza ki ekiri mu nsawo agenda okukebera muteremu ebyokulya byatwala ku ssomero tamanyi yagironda ku ssomero naye
yagironda nga bana bwe banalonda ekyokuzanyisa kalinga kacupa yena akakwata n'atereka akantu ke kumba aterese bulabe naye Katonda yatukuuma bannange lunaku lwokeesa webazenga Katonda nyumba yadde okubwatuka bonna baffe New Vision naye afulumye Bukedde geno mugulebe namwe biri ebyo Bukedde agambye atya Bukedde ya RDC DPC arrested jukira president yawandiika ebbaluwa ng'alaga nti ategeera byava mu kulonda kwe Bukedde ya LC5 omu ku beesimbe bamuyuliza essaati ne bamunyakulako ne ssente ze kakati n'asindikayo bambega be banoonyereze kati bakutte RDC w'ekitundu ekyo ne DPC biri mu New Vision afulumye olunaku olwaleero mulimu amawulire amalala gavumenti erizinze trillion obutabalika 12 okusasula amabanja abagibanja wali abagibanja abagiwa kasooli abagiwaki efulumiza sente ezo egenda n'ebirala bingi nnyo ebiri muno bagambye bati ebya DNA babitaddeko president ayogedde ku beero term of office agyongezaayo gavumenti ebyettaka gavumenti eyise crisis meeting olw'ebyettaka entalo omutaka zisusse n'ebirala bingi nnyo nebongeramu n'akasente mu patriotism biri mu New Vision nolwekyo genda ogula opapula lwaffe olwojja kuba ng'otegera ebisingawo oyige bingi bulimu n'omukko guno ogw'abayizi abasoma senior 2 mulimu aba senior 2 senior 6 yonna mulimu ebibuuzo biyitirivu byobadde osomako nebyotanaba kusomako genda obeere ng'ojjuza kakuniza kaba kakuniza obali babibuuzo ajjamu kano n'agendanga naye akola ka review akake kale tuba tugenda mu kakaawa kaffe tuwumulamu katono tudde na kakaawa kaffe jjukira aba prestige mine bakatuusako jjukira abasange wali mu chapa gen enterprises wali mu kikubo genda sabuni lanzo wakunaaba sabuni jama gwe bwozesa sabuni tos yewobuwungo osobola kunnyikako n'olyoka okunya tokunyiza awajja kwokya engalo ate ogambe mu binenga gwoyozesezza obubi obutolinsan bwe basiikisa tebuleeta bisafusafu mu mubiri ekibiriti kya soliyo kyekifumba chapa gen enterprises kakaawa ketugendamu Ekyenkya nga kakutuusiddwako Prestige Magellan. yakakaawa kaffe katuusako Prestige Magellan tugamba ojja kuyita ku simu 0772 481593 0772 481593 gyoba oyitamu ku message naawe alina ekizibu kyakakaawa oyitaawo n'ekintu ekirala kiba kiguddeyo 0724 ate gwe ayewuliriza ojja kuyita ku 0414 3378 0714 kakaawa kaffe kakaawa agambye maama ne taata bayawukana taata yawasa omukyala omulala era nno ye yakuza omwana oli gwe yaleka buli kirungi kyafuna akiwa eyamukuza maama amuzaala kimutabula era abeera yemulugunya lwaki omwana amusuulirira ng'ate ye yamuzaala n'asoosowaza oli amulabye obukulu eyamujja eyamulaba ng'avudde awabi ayagala kumuwa ku magezi bimusobedde maama omwana yamuzaala n'amulekawo maama omulala gwe baawasa n'amukuza ate n'amulabira bulungi kati omwana ono avuddemu n'ebintu abiwa nnyo maama ono yamukuza maama oli atandise okuba emimiro maama yamuzaala bannaye nga namutukuba nga mumanyi olugezigezi lwamolwo ekiyaye akati omwana oyo muwa amagezi omwana oyo amagezi genyinza okumuwa omuzadde asigala muzadde era tanamugamba nti muzaddewo tasobya omuzadde talikyuka tasobola kuzaana amala nakuzaayo tekisoboka newankubadde nga yakulekawo tomanya nsonga lwaki yakulekawo tomanya nsonga zamwawukanya ne taatawo tomusosola amusosodde olwo ono mama tayagala nnyo bawe Shadia ono yazze nnyo bintu bingi sigamba nti tayagala bambe abawe abawa nendoza oli alabanga kati sinagenda wakulaba maama ndoza akatinkotinko kajjamu awo mama gundi akati ono ne maama yamuzaala
naye ate yamukozeza anti balance nga nze nkulese anti kyekugambye omwana beera mu ngatta ezo alina kubeera nga ayambako ne maama we wawaganye actually olina kubeera nga omwekumirako nnyo naye osobola okunyumiza engeri gy'oli nti oli mwana we akunyumize ki ekyatuukawo buzibu ki obwatuukawo kubeera nga yakulekawo n'aviira kitaawo ati kati ontayagala ono bamuwe tagambye nti tebamuwa alabika nga kyendabanga kyagamba Sirajje ate gwagambye nti bwati gwagambye kindabanga kyekyo agambye bugambye kitafiibwako kyasaba naye afiibweko abeere nga akatono kafunawo akasharinga abantu babiri ng'awaako maama ono yamukuza n'awaako ne maama we ono yamuzaala okitegedde naye nafisaawo akakenga omwana halo kwoli sebo ani ono iwe kasanda oli otya titewali mutawaana mwe bali kubeerayo buku ya kasanda kyamulinga mwangi sebo teesa va ku TV maama yamuzaala mwesonyiwe kubanga gwamanyi alina bikwata mpolampola kame oli tamufiiringa kyekizibu ekiri awo eyamuzaala tamufiiringa just tafiiringa otagaite yamuzaala olina kumukubeerako omwekuumireko osobola okubeera nga omwagala halo wekikule mike oli otya wakati yamukoza ye buli kimu gwabadamukise yabadamukugamba nga yamanyina embeera ze kyonna bakyegendereza nnyo nekinga ekino ekiri omukama wange kiri kubonyabanya abantu kya DNA banange ensonga ya DNA tugenda gigula tutya muterere butereezi bagumene kye bali nakyo akirabayo omugugu abakuganda tugamba omugugu gwanatema si gwanalonda abantu bangi balina abaana nga si baabwe kuliseragenzera gawaeregeza kulenja ekirungi olunaku lwenkya tugenda kuba n'omu ku basawo ba DNA wano abakeberera ddala abo abakulu kakati onoolina ekibuuzo kyo naawe osobola okuyita ku simu yaffe eri ya message n'obuuza ajja kubiddamu wano tujjamu eddakiika za 3 malamba agenda kwogera ku bya DNA musawo yennyini mwenye ababikebera ebyo kale agambye nemalabba gye bali abakebera bannanga amalwaliro gali agambye abiri bulungi basuze otya ani ono owekagoma Shadia omulabye wamma oli mutuufu abazadde bonna abawe ekyenkanyi oli yakuza oli yazaala kuwate olwoza teyalutolamu yalujjamu teyalujjamu tamanyi nsonga ki eyamujja waka okukwatagana ne papawo wabula omwana abawe ekyenkanya webalennyasepo gibbawa kyenkanyi message zaffe nnyingi nnyo zemuyitako nabagambye enkya tujja kuba n'omusawo abakebera DNA atubuli ebyo bayiseemu nolwekyo gwe alina ekintu kyo kyonna kyoyagala okubuuza ku DNA ojja kuyita ku 0772485993 ogiweereze enkya tujja kuba naye wano atunnyonnyola ebintu byonna nga bitambula naye nga bano bateeseza katulabe message zaabwe nabo ze bagamba tuzisome ate tuyitewo. Omukyalo oyo kyaba alina okukola kimu omwana we gwe yazaala atandike ng'omufisizaayo obudde fenafena mu bulamu kye twetaaga omwana wange gwe mba nazaala ng'ali bulungi bw'aba ali bulungi ng'oli omukyala yamulabirira bulungi wadde nze tandabawo nakola ekyange namuzaala wabula kyalina okukola oyo omukyala kimu afisizeeyo ka tayimu omwana we amuyite bw'aba mukulu amuyite okusoma yamaze kati amuyite boogerezeganye amubulye nti mwana wange nze nkuzaala naye ensonga nze ne tatawo twayawukana olw'embeera bweti ne bweti ne mwana wange nkwagala njagala ompa obudde omuzadde waba atudde n'omwana we ne boogerezeganya omwana awulira omusaayi guba musaayi eri nawaba talina kyamuwa kasita maama anayogera n'omwana
ne batuulo maama n'atandika okulaga laavu eri omwana we maama nawa n'aba si mugagga naye wanaaba nga asomuvize katayimu n'aba nga n'ayogera naye omwana ajja kgenda apiikinga mpola paka mwana wanaatuuka n'azuwa ekitufu n'agamba nti maama atandise okundaga laavu newadde maama yali talaga laavu mwana oyo waaliwo ensonga lwaki maama talagula embeera taata gye yali ayisaamu maama n'asalawo agenda ayiiya obulamu. Omukyala oyo bw'aba yazaala omwana n'azaala omwana ate n'amuleka awo n'amusuula si kugamba nti bw'ozaala omwana ate omuleka bw'omuleka ewa kitaawe oba ow'omulese sigamba nti omusuuliridde oba omusuddeyo omwana oyo bw'aba yamulekayo aba ayinza okuddayo era n'addamu n'akola ki n'amulabako so bw'aba yamusuulayo ate nga takyamulaba ate omwana kati akuze omwana bw'aba akuze oli muka kitaawe yamukuza bulungi ate n'amuweereza buli kimu ekitegeeza abeera maama we oli aba yakola ki oli aba yamusuulawo aba siye maama we akukuza yabeera maama wo ne baba yamulekawo yandibadde ajja ng'amulaba ne baba yali tajja ate alabye omwana akuze atandise okuvaamu ebibala ate kati bw'avaayo nti ono mwana wange yesu abeera mwana we biologically yamuzaala naye aba si maama we nga yamukuza kubanga singa oli muka kitaawe yali taliiwo era omwana oyo yali tasobola kukula ssebo obw'onooba n'oleka omwana waka bw'oleka omwana waka ng'omulese waka si kugamba nti omwana omusudde omwana osobola okumuleka waka naye okomangawo n'omulaba ng'obeera ng'omulaba era nga oba olinayo akayambi ng'okola ki ng'okamuweereza nga si kugamba ng'omusuddewo awo ate nga n'ogenda myaka 3 myaka 4 myaka 5 nga tokomangawo okukola ki kulaba omwana owo so bw'oba omuleseyo waka nga mufunyemu obutakanya ng'omuleseyo waka si kugamba nga tokyali maama we naye komangawo ng'okola ki ng'olaba omwana we oyo ng'omulaba ng'omukubirako ku simu ng'omanya kikyali ng'omuweerezaayo nako omuweerezayoko nsigadde nze akampasa mu mbeera nankulabye ssebo obubaka bwensinga okuwa abakyala bw'aba anoba ng'afunyemu obutakanya n'omwami kyandibadde kyamagezi nnyo n'atwala omwana n'owaba talina wakumuteeka n'amuteeka ewaabwe ow'omukyala budde bwonna maama azaala maama aba asobola okuba nga awuliziganya aba asobola okuba nga abuliranga omuzzukulu nti maama we gyali era nga ne maama bw'ajja asobola okujja n'alaba omwana so ate omwana bw'anaamusuulawo omwana ajja kukulira mu life endala ennyo aba tasobola kujjukira maama maama omulala ono gwe yasangawo step maaza naye kaakati kyalina okukola kutuuza baawe mutata omwana amugambe lwaki omwana omuteekamu mpisa kitamanyi ajja munnyonnyola ayite omwana amugambe wadde ono maama oyo yakukuza naye maama akuzaalayo yono era bw'oba nga olina kyowetaaga okugaba bagabe kyenkanyi owekoono yakukuza ya message ezimuweereza nyingi nagambye n'ebya DNA mujja bibuuzaako enkya tujja kuba n'abakugu nga babyogerako 07281593 kyonna kyoyagala okubuuza ojja kuyita okwo batandise tandika ne messages zaffe. Okay, nze omugagga Saluwembo agambye Saluwembo ednabweru MP2B Nansana municipality kwendi mbalaba nnyo mwebale kuweereza webale kuba twekumiddeko mwebale tuweereza mama asigala maama emyezi 9 si myangu nange bwendi zamzam entebe. Good morning team Ekyenkya. The son should give her stepmother secretary to avoid conflicts. Dr. Kalyowe Denisi Shiden Medical nsanyuse okulaba kuba mbadde nkumanyi eri mu climax. Mama agumiikirize omwana ajja kumufaako kyekiseera kituuse ng'ekiseera kituuse naye kati afa kono amukuzizza afe kono amukuzizza. Sirajje ne Shadia mwebale kuweereza. Nze Haji Khalidi Ejuba Sudani. Omwana oyo amagezi ge muwa bonna abayambi bamama baba n'entondo kati omu alabanga tamuyamba. Muzzukulu wa wamukajanga kitakamayanja. Omwana bw'abanga ne kamuzaala alina kyamuwa ekyo kimala. Eyamukuza yafuuka nnyo ensonga eri omwana ono. Mwami Sirajje ne mukwano gwange oyo anyumira ennyo mu kazannyo mwebale kuweereza. Omwana mutuufu naye teyayoola omwana mutuufu abeere nga talabirira ono maama wa muzaala kuba ono yamuzaala teyayoola like teyamukuza.
nze Luwa Samuel ebamusuuta kapeeka nze kansila bamumpepo ekajansi maama ye maama Sirajje ne Shadia mwasuze mutya twasuze bulungi mukwano kakati omwana oyo abadde oli yamukuza naye ali asigala ye maama yikamuzaala abawe ekyenkanyi bonna nze maama Makasi emalabba okutomeddeko maama ye maama tekiriimu kuteesa Jamil Makubo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sirajje ne Shadia. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Omukyala mwebaza omutima omulungi. Musaba abeere mwenkanya. Yes. Eyamukuza yamanyi ebizibu byayina oba byayina okumusasula. Yamanyi engeri gyamukuzaamu so yamanyi engeri gyalina okumusasulamu bwementebe kandoza tukomaawo Farida atudde agemwe bali kuweereza nze nteesa kuba maama abazaala kyangu naye okulabirira kizibu nze Umaru n'abalala bangi abateesezza Noah Ehoima naawe oteesezza n'abalala ebira tujja kuba tubisoma edda twaga tumulemu katono Faridi Mpaji waali atusedda ne Jabulani kajja tuwe ebyemizannyo n'oluvannyuma tujja kudda ne Shadia nakalema katumulemu tudde Awa Mchencha nga kakutusiddwako Prestige Magellan. Jabulani nga akutuusibwako. Stay in the game. Stay connected. Catch all the upcoming entertainment of this season on SuperSport. Mwebale kubeera nga muli ku Bukedde TV1 abagenda maaso n'okubeera nga mutulaba obudde butambula nakuza omwezi 11 mwezi gwa 7 mwaka gwa 2023 essaawa ziri dakiika 7 ezakayita ku ssaawa mu ggwanga erya Uganda kiba kitegeeza ntambula namwe mpolampola ate nga jjukira nti ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Dhulhijja gwe mwezi gwa 12 mwaka gwa 2024 kiba kitegeeza nako tunatera okuba nga tugumalako atuyingira omwaka ogujja tumanye enteekateeka n'ensonga nga bwe zitambula katutandikire ku mawulire agava mu bika by'Abaganda abagenda mu maaso n'okulabika nno bazannya emipiira egy'enjawulo ajjukira nti olunaku lw'eggulo waliwo emipiira egyazannyiddwa mu bika era ne bagenda mu maaso n'okulabika nti nno abakulu balaze eryanyi nga bw'olirengera nti ab'olugave bammange ne bakojjange bamaliriza nga bakubye ab'envuma egoolo zabadde emu ku bwerere ate ng'engeye yamaliriza nga naye wangudde ekinyomo egoolo zabadde 3 ku bwerere olwo ekkobe lyawangudde omupiira gwayo nga lyakubye omutima omuyanja egoolo zabadde emu ku bwerere olwo ab'ente n'embogo ne bamaliriza nga omupiira bakoze 3-3 ate nga ab'engabi eyansamba abagudde ku musu ne gugenda mu maaso n'okulabika nti nno bakola emu ku emu abe balina omubala ogusinga okunyumira nti kali kutandika kusula ku b'engabi ensambagani ne bakusamba engo egenda kubeera nga ezannya olwaleero n'ensenene ate kwoteeka abakulu bano bebayita ab'engonge bagenda kubeera nga batuuka n'effumbe byonna empiira gigenda kubeera nga gizanyibwa olunaku luno olwaleero kyetusuubira nno tujja genda maaso n'okuba nga tulaba abo abanaafuna omukisa ogusikako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mu ngalo nga ggalawo empaka zino ez'ebika agamba kimanija Makumbi we bali kubeera nga gy'oli ng'ogenda maaso n'okutambuza embeera bandabire bonna abali ewakaawo bagenda nti enteekateeka malidaadi sana manija Makumbi Sulaiti essaawa yonna agenda kubeera nga bbulukira ewalala okusinziira ku nteekateeka nga bwetambula jjukira nti yaliko mu club ya Sports Club Villa Maneja Makumbi n'agenda maaso n'okulabika nti nno avaayo olwo Sports Club Villa n'egenda maaso n'okuba ng'efuna abakungu abalala Sports Club Villa ya okusinziira ku nteekateeka ezitambula nabo batandise training zaabwe ez'enjawulo era nga Villa omutendesi waabwe omujja okuva mu ggwanga erya Serbia yabaddeyo bulungi nnyo n'agenda maaso n'okubeera ng'akwanaganya oyo omuzungu gwe baleeta era nga agamba nti asuubira okuba nti ttiimu agenda kuba ng'alinawo ekyenjawulo kyagituusa
okutusaako esobole okuba ng'ewangula ekikopo. Omulundi guli yayita ku lugwanyo lwa Kawalya, ekikopo yali egenze mu maaso n'okubeera nti nno ekiwangula. Vira nga kiruvuddeko ne tugenda ku ttiimu y'abakulu bali aba Bull abayite muganda wange aba Bidiko. Bull naye yatandise training yayo olunaku olw'eggulo era nga training yabadde yakasameme nga bw'ogirengera. Oyo omuvubuka bamuyita Ken Saidi ye golokipa waabwe yali mu club ya Sports Club Villa n'avaayo n'adda Saidi zaawali ejinja abakwatidde empiira egiwere bamuyita Yoweri Madondo. Joero Madondo bamusayininze bupya n'agenda maaso n'okubeera nga abeegattako. Yaliko mu club y'abakulu bali aba Jinja SS